Mbadde ndi wano ntunula mu nsonga za maama wa Sseggirinya naye nkizudde nti maama wa Sseggirinya munenya wa bwereere. Sean Styles exclusive. Pay attention to detail. Teri muzadde azaala mwana we mbu njagala kuzaala freedom fighter taliiyo. Naawe gwe kennyini atannazaala sisuubira nti opulaninga kuba nti ozaala omwana abeeraawo ng'alwanirira abantu, simanyi ddembe ly'abantu biki, kulwanirira muntu wa wansi. Wabula omwana gw'ozadde yasalawo kikyanabeera okusinza ku kye kiba kigenda mu maaso at that time. Nti maama wa Sseggirinya ye teyazaala munnabyabufuzi, kkiriza oba gaana. We yali azaala Sseggirinya teyazaala munnabyabufuzi, wabula it was Ssegirinya's decision to become who he was nga tannafa. Kakati bino byonna bibaddengawo biki, Sseggirinya bamusibye, Sseggirinya alwadde, Sseggirinya byonna ebibaddewo. Mama Sseggirinya ye abadde talwanirira munnabyabufuzi oba freedom fighter, ye abadde alwanirira mwana we ng'ayagala mwana we kubeera mulamu. Okitegeera? Bino simanya nuupu, simanyi biki, sisuubira nti Mama Sseggirinya ye abadde abitunuulira nnyo. Era kyemmanyi alabika ndowooza wabaddengawo ne time weetuuka Mama Sseggirinya n'agamba ye lwaki tobivaamu ebintu ebyo, nga ye abalabulamu bwaki mutabani we kubeerawo. Nti yes, olabika ofunye obubaka bwa parliament, it is okay, katubeerewo, kasita osobola tulabirira, kolako ky'okoze. Okitegeera? Oba oliawo Mama Sseggirinya adde agamba Sseggirinya ebigambo ebyo. Bangi banenya Mama wa Sseggirinya okuba nti nno lwaki ogenda ogambe speaker biki omusaba ate mutabani wo. Okay? Abantu lwakuba badde bakitunuulira in a political side, nti politically kiba tekigatta. Naye nga maama ayagala mutabani we okuba nti ava mu kkomera obulamu bubeere nga butambula, oba oliawo ekyo yali alina okukikola. Cause teri muntu ayagaliza mwana we kubeera mu kkomera nti lwakuba ali mu kulwanirira abantu. Beerayo olwanirira abantu. Mama Sseggirinya yali alina okukola kyonna ky'asobola okubeera nti mutabani we ava mu kkomera. Kuba oba oliawo mutabani we gwabadde atunuulidde mu bisigadde. Bino ebisigadde eby'abantu simanyi alwanirira abantu ebyo byabwe. Ye abadde alwanirira mutabani. Kyova olaba nti essaawa zino opinion ya maama wa Sseggirinya tekyamatalinga kuba Sseggirinya ye yafudde. Her mother's opinion doesn't matter anymore. Abantu badde baagala Sseggirinya oba ne Nuupu badde yagala Sseggirinya si maama we. Era nabagambako mu vidiyo ewedde nti nno omukwano kubadde balaga Sseggirinya tegusobola kudda ku maama we. Ekyo tekisoboka wadde abaana be, tekisoboka. Lino eggwanga nga we litambula nga tulabyeko Moze Radio yafa. Abantu baali balaga bamwagala nnyo even right now, but ebbanga lye ligenze litambula abantu bagenda beerabira Moze Radio balina ku byabwe. To the extent nti n'olunaku lwe yafiira olwo lwe batera okukuza ekagga lugenze lunaabuuka. People move on. Ebyo ne babyerabira. Every day there are new challenges which come. Okitegeera? So nalabiko Mama Sseggirinya nti awanze eddusu ku muto wa Sseggirinya oba mukulu we nti abakola kyaddira Sseggirinya mu bigere. But muganda wange nga bwe nkugambye nti Mama Sseggirinya your opinion doesn't matter anymore. Ogenda kulaba nga teri awadde muto wa Sseggirinya kaadi. Ekyo nze nkigamba wano teri agenda muwa kaadi. Bantu bali baagala Sseggirinya yagenze, so your opinion does not matter. Era oyo gwe wawanzeeko edduso teri agenda muwa kaadi, whether you like it or not. Eggwanga we litambula, it is the fact. Ge mazima. Lwakuba buli waliwo abatajja bigamba, but ge ga mazima. Yensi gye tubeeramu, yensi gye tutambuliramu. Your opinion doesn't matter.
enimo Segirinya yagenze nakubadde gwe obadde ng'olwanira mutabani wo oba oliawo bino ebintu abiveemu asigaze obulamu akulabiriye ku katono kaalina naye politically baba politics ab'ebyobufuzi tebajja bbira bawe batyo baba kulabanga akoze eki alidde mu mutabani wo olukwe oba ensi yo olukwe bwe bakiraba nakubadde gwe obadde olwanira mutabani wo kubeera mulamu because sometimes ebintu bya politics bibeeramu a bit dangerous kitegeera so kyekyo